Make everything easier and more interesting as you reach apex of your life. Al Magic Records is here to give you all that your life needs. We provide the best video production around town. We produce music videos, filmmaking, documentaries, commercial adverts, and the best video production for weddings and introduction parties. And we hire video equipment like cameras and drones. We do audio production, caller tunes. We produce and promote music business, songwriting, vocal training, music lessons for kids, and artists management, all offered at an affordable price. We are located in Nyanama, opposite Movit. For more information, reach us on 0753 567336 or 0775 408943, or you can reach us on email almagicrecords@gmail.com, or you can find us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Al Magic Records, for God and my camera. Agamba ni mukadde wa muno tayomba ng'obuzina bwe yabolese bwabukoze ekyo bwabusanze oli wagambira nti mukadde wa muno tayomba Hajji wanyi olaba onzigyeka nonga tujja kuwana wamanga kagadi kikulu mbadde nga nja kyesaagala kubaako byetwogera omanyi abantu bapeyinga nnyo attention abali awakengeri bwenkomawo buli omu ayagala okuwulira byonjogera naawe byokola ki ati n'embeera eba eri awaka tuyinza ganya baagalana kubanga banyumyamu akabuuzo akaawo ngamba nayagala kugamba nkubuulire anyagala kubuuza nti kakati nga bw'oliggwe njagala okay kale kanjireete bwena gwe mu bulamu bwo nga obadde oli awo ki ekiyinza okunyiiza n'ova mu mbeera nenze Hajji omanyi nze saagala musajja alimba sina musajja omuntu yenna wookolera ekintu ky'obulimba tuba tujja kufaafaaga sagadde akunnimbanza ate ekirala Hajji nzisala muntu akola nkwe nenzula omuntu nti akolako olukwe omuntu nakolako olukwe nabeera nga alina embeera yonna akukuta alina kyaweka alina kyako tayagala nkimanye ekifo kyokujja nakigamba kubanza Hajji ondaba sina mutawaala ebintu byange obimanyi njagala nnyo ebintu ebiri straight oli muntu wakubeera transparent ekintu kyogere naye watya singa omuntu oyo abadde akukwenyakwenya n'omugwamu omanyi abaganda bagamba oba baganda abakale bagamba there is a saying onaga nti oyagala kufa nga tolwadde kati oyo omuntu aba ayagala kufa sikitegedde kugamba oli n'abanga abadde akukwenyakwenya n'omugwamu kimpisiza ddala bubi ndabanga ggwe nkulabanga na mutemu lwaki ate oba kintu kinkwanya notokinga ate wenkigwiramu kyekiri kyegee nti singa omuntu nze ebintu byange byamazima gwe mbuulira amazima toninda kutegeera lwaki oninda tengwe kati singa kakati waliwo kaŋŋambe omukazi ng'omukazi bw'anafuna sente lwaki weetooloola lwaki oyita eno munge tulina kye twazzeeko wano ate onziza simanyi leka naawe era ekyatulese kye tuliko tolaba nti tuli wano era waatulese kati kyembadde ngezaako okugamba ngambuuza kuba muno mwe twabadde tuvugire emmotoka ngeri gye twazze ebbanga eggwamu nga tutudde wamu ono aleeta kino naleeta kino naleeta kino naleeta kino kati omu n'abuuza nti naye bannaaye omwana ati ani kube twabadde nabo mikwano gyange nga tuva e Kaseese n'abuuza nti bannaaye wamma Hajji gwe omukyala wo n'akwata ssente nga totegedde wezivudde n'agula poloti wuuyo n'azimba n'enju n'ogimanya nga agamba mutwalayo kugiggala okola ki oyo aba mubi nnyo oyo omukazi aba kubanga amaka kuteesa oyo omukazi aba mutemu tosobola kukola kintu mabega wa bbaawo nga tamanyi
oyino tesa ne mumanya tugula buloka twetaaga sengeza yese naba yazijjewa yekka balina okukwataganya oli mutuufu kakati twabadde tukyaliko ekyo ate ye omulala n'atuuka ku kyamuguddeko yagamba mbuzimanyi nze kakati omanyi nagenda okuleeta omukyalo ono awaka yali tamanyi nti nagwe nali nina ebbali oli gwe nali nina kakati eri ennyumba bagimugobamu ng'ate eno tuli mu nju yaki ya maka gye twazimba nga tulina ono gwe nali tuluvanyuma kati oli agamba nti ayagala kujja eno ewoono babeere bombi wamma nze ne mugamba nti ekyo tekisoboka lindako musiraamu Hajji ate kati waba musiraamu kati ate obuzibu buli ludda nedda mukazi oli ali kisinziira ono omwami akwatase mukyala we alina kyamukweka akwate ekkubo atule ne mukyala we boogere bulungi mpolampala bwaba tamujogangako omanye abasajja mumanyi tujogade mwe mukyala nga yeetamwa kati bwaba tamujogangako akwate ekkubo agende atule ne mukyala we amuyikiremu mu nsonga omukyala ono bw'anaaba mukwano gwa bbaawe ng'amwagala Hajji ukiriza omukyala gye n'omukyala bwana basimujozi leka nawe kwogera bintu byangeri bw'obeera gw'okkiriza leka nawe Hajji nze nga omwami talina mbeera yonna gyanjozeemu nga sirina bwe mwekengera sirina kiki nti omulinako obusungu nga mukwano gwange Hajjati leka saagala ate onnimbe gw'okkiriza gwe nakkiriza kisinzira okiŋŋambye otya okireesa otya lwakikugamba obulungi kale gwe nga bw'ogamba nze simanyi muntu bwe bayinza kimugamba bulungi naye omusajja ava ati eno agambe mukyala we nti nange Hajjati omanyi waliwo mujjawo nali namupangisiza eri enjuba gigobamu kati ate saagala tukunoonya nju ndala ajje wano akimugamba funa bwakimugamba takyeza kale kakati gwe wetwale nti gwe musajja kati nze Hajjati oŋŋamba anti atati gwe oli musajja mwe temulina mitima fe abakazi tulina emitima fe tusirikira ebintu fe tukkakanya embeera abakyera Mungu yatutonda mu ngeri yanjawulo nnyo obeera mu mbeera n'ogiraba naye okisinga tukyanganya kati nganzi okiŋŋambye otya obadde ompisa otya kyenjagala ontangaaze kyoyogeddeko kyogamba gweosobola okulaba ekintu kakibe kinene kitya n'obusirika leka naawe abakazi tuleke Hajji ozobaga nti abakazi batemu nakirabedde n'ensirika nensoka nena bakiggukirawa nze Hajji onsesa kisinziira kati fe Mungu abakyala yatutonda tulina engeri gye tukwatamu ababi kati olaba omwami wange ebyo tubivirako omanyi ffe abakyala tulina talent kitone tulina ekitone Mungu yatutonda tulina ebitone ng'ekya desire luzinda ate Hajji togenda yeeyo kyegamba tukitegedde omukyala abeerawo n'alaba ekintu nga kinene nnyo nga kitiisa nga kyeraliikiriza naye n'agamba omwami wange nkimugambe ntya olina kusooka kubala ng'ali mu muudu ennungi ekyo omukazi bw'atabala talina kaafuna ku musajja kati olaba ng'ali mu muudu ennungi n'ofuna bw'okireeta mu ngeri enzikakkamu kati nze bukyekomawo nkubala ninga nkoze ntya nga buli saa ndaba waliwo obudde tebunatereeke tegawali kitannatereeka embeera yange nga gy'olaba naye kati era kukasita oŋŋaye nti ojje tunyumyemu wano naye ndaba ng'oli mu mbeera nnungi jagadde tunyumyemu anti wazijagadde bulala omanyi n'ekifo ekimu ekyo nakyo ku bufumbo abafumbo ababiri nga mubeerawo wamuwe mwetalira muti kyova olaba abantu balwanagana ab'emisiri akati dde munnange ebebi ewaka watabusi indako watabuse wata tuyina bambega mu maka gaffe bambega abo bakyala naye balabika balina ate omuntu abali emabega kwe basinziira sikutegedde embeera eriwo sigitegeera ziraba yesuuka najja mba ndyawo nti nkufunira omukozi olw'emirimu gino gyali gizzeemu nkwasaganya keeke ndimu bino sikyasobola mirimu ne mugamba ndeeta omukozi aŋŋambye omukozi ava mu bamulerwa olw'enneeyisaayo Hajji sigenda kukweka namugamba kuuna nfunira omukozi nga mulema okitegera Hajji nga nkuye ebintu byokola
omukyala yenna abeerawo natenkanyiza amakaagi gatambudde gatya era kyebakola gyali kirungi omukuumi mwetaaga naye ate nga sisobola ne bwe ntafaala nti Hajji totudde okitegeera guliso akwekoma simanyi kikulimu simanyi nakyonoonya abasajja bamwagala ki Hajjati ya rabbi njagala okikakasa nze nakyuka natereera kati ngenda mu myezi 7 nteredde ndi muntu mulamu myezi bwezi ntawakadde naawe uli kale nobeera nga wewana nti ndi mu myezi naye nga ntiridde sirina buzibu bwonna wetuukako ensonga ate leka naawe wakuluma sirina buzibu munnange nentumya omwana neŋŋamba bandetera omwana nga mulema nze saamanya simanyi na gye simanyi na kumanya oba Zilaba bwe yatunulatunulamu nga omulema tamuyina aleese omuwala olowooza Zaharah mulema ondesa na misinde mbadde zirina essimu nenkulaga Zaharah si mulema naawe leo mukwa Zaharah si mulema omuntu alabwa namulaba nga mba wa mukwano gwange nemulaba ku kkubo nga yatambula yennyini anyumiza gwakoowa naye okuva ebbanga eryo lyonna n'omutunuulira n'omusirikirira ate gobaddewa obadde Kenya mbaye naye obaddewo gobaddewa obadde ofunira omwana osobola kitegeera nti si mulema obadde osobola kitegeera gobadde obeerayo waka obadde olaba mulema mbaddewo naye nga siyinza kitegeera naye era singa nakimanyirawo nga lwandibadde okutuuka lboti n'okimbuulira tusuula busuuzi embwaga siya bweru kakati naye n'omulaba era n'olekaawo paka leero ati mbuuza lwaki okyamulesewo nasooka nenjagala mmanye kiki ekyamuleeta nga mulema nanimbalimaawo manyi baŋŋamba musimanyiraye era baagala muwala mulema neŋŋamba kansalewo nzije nemutekako omanyi nemutekako Zilaba omanyi Zilaba mbega mbu Zilaba mbega ate obuuza nakyesa ategedde tenteeka mu kifaananyi abula Hajji naawe nedda ddiya mbuulira kakati njagala awo wonna olowooza Zilaba mbega mutaddeko mbega ndaba tabikwata lunaku lumu mba ndi awo nagambye mubege ngenda baseka bereze bakuba obukule nga yiye kyo kigenda mu maaso ani alezaani Zilaba ngaaleze Zaharah kwamba ono yanaalaga ono neŋa nyambaza mutabani waffe omukulu muno mwe yanfananira ennyo ate simwambazanga Hajjati wamusobwa Hajji wali osalolaba ku mutabani wo oli omwana yammalayo mbuuza akabina mutaddeyo ki akabina olwo nno kuba gwe sinnafunayo akwenkanya kabina mipiira gino empiira gyabwe gye bazanyisa gye namuteekayo mu mabeere bugaati n'abayitako bugaati buno ebali n'abayitako ne batamutegeera ndiye kutidde oli omwana yammalayo nabitaka Hajjati salama simanyi Zilaba salama alayikamu Zilaba n'afuluma ne balowooza nti afulumye ne balyoka beekola ekigenyi nyabo kiri kye nalaba sikirabanga bye nawulira sibiwuliranga nawunga wawulira boogera nga Zilaba yazala Zilaba yayita Zaharah n'amufunira omulimu Zilaba eyagamba Zaharah ulemala nga ne Zilaba yayeyabwe yebe busirikale si musirikale Zilaba tabangako musirikale Zilaba yazaala nkutidde Zaharah tabangako mulema kati awo wendi ewakama kaga nga wegatuuse njagala kuba bw'obabuuza yagambye atya Zaharah bw'omubuuza yazzeemu ki n'abanyeze noonya ne we batandikira ndabawo neŋŋamba era nga nsabe neŋŋamba ajja ddaddi tukikwasaganya aba eyo ensonga simanyi bwe tuyinza gikwata wakoze bubi wakoze mububi abo wandibadde wabagobye Hajji totawaana bwe kibanga ensonga kubagoba tugende tubagobe saagala sirina kyenjagala tugende bwati mune nandika omwana ekyo wandimbuulidde kibuulire nti baabaddewo nabagobye wandimbuulidde kibuulire kati Hajji kasitonga tubagobe ate nandibadde sirina kye nandiwulidde namu oba kiki oba kiki ogamba okwata bukwasi ku nkoona ng'ogoba mazike kugenda bweyo okubagoba obugobe